Ku radio budwe yo muntu wa bulijjo we bali kubanga okyagoberera tukomyewo tumaze okwesoga ekitundu ekyokubiri ekya Kinanjo kya Ntimize ziri munaana ze zaakayita ku ssaawa mukaaga ogw'emisana. Mukulu Ssenyonjo katutandikirawo opposition byeri mukola bijuwa maanyi bijinafu. Mukama wange opposition situmanyi kigendererwa kyayo nze ŋŋanzi sijja kugamba kubanga nsiyambadde mmanyi ekigendererwa kyabwe direct naali kugambye nti ddala kibawa maanyi oba kyongera kuba nafuya ekigendererwa kyabwe nti kyakusuuza NRM buyinza ekigendererwa ekimanyikiddwa era kyetwogerako tusobola kumanya ebigendererwa birala tetusobola kumanya bigendererwa birala tutwala ekyo kyetumanyi naye okusinziira ku bikolwa ebiriwo situmanyi oba ekigendererwa kye kyakusuuza NRM buyinza naye nga bo okusinziira bye bakola twaligambye nti bo ge maanyi gaabwe bo nga bo bakabikola bibakola ge maanyi gaabwe olw'ensonga nti singa obanga wagenda mu nkolagana kankuwa ekyokulabirako mu National Unity Platform obanga wagenda mu nkolagana ne Honorable Kyagulanyi n'ovaayo nga gwe omuggo ayomba tya anti ebyo birubirwa tayinza kukulembera ffe tayinza kukola bwati naawe n'ovaayo n'ojjayo n'ekiwayo ekikyo kitegeeza nti mu ndaba y'ebintu kubanga abamu ku abo abakola ebyo be bantu be tumanyi abagundidde ebyobufuzi kitegeeza omanyiraga nti obukadde magezi takubulira kyamukaddiya ye ayinza okubanga mu kulengera ennengera ye y'ebintu nga kye kimwongera amaanyi kaakati bw'abanga amaze okuvaayo logati anti kyetuzudde ekiri eno ono talya ideological kimala kaakati ate naawe nodde eno ng'akakundika okoze ng'ate okolaganye n'abantu bosoose okola nabo alliance ate balya ideological kitegeeza ki simanyi oba mu kunoonya amasannyalaze ne munoonya ganaabakuba oba aganaayaka mu njuza manyi byanjawulo osobola okwesikira n'ogaa nti amasannyalaze n'ogateekamu n'ogayingiza mu nju ty abanayingiza amasannyalaze ne weesikira aganaakukuba oba g'onaakozesa okwekulaakulanya ne weeyongerako n'onyumirwa obulungi obuli mu masannyalaze kubanga mbawulira nnyo nti ffe tulina amasannyalaze naye ekibuuzo temubanga ge mwasika gagenda kubakuba golaba otya kakati nze ndaba yange y'ebintu olaba omuntu aluka omuguwa naye toyawula agenda gusibira mbuzi oba agenda kwetu golaba otya kakati oba waliwo omuntu nonoga nti omusajja okusinza ku busungu bwe nalabye alukisa busungu kubanga agenda kwetuka asobola kuba n'obusungu nga nte za neighbor zamuliiridde akamulukira emiguwa naye nga tagenda ng'alina byayagala ye kukola ki okutuukiriza naye ng'ate tagenda kwejja mulamu bwaki bwansi kakati opposition kyekola ku lwange nze ndaba nti kijongera maanyi lwaki nti ensolo gye bali mu kuyigga nnene ensolo gye bali mu kuyigga nnene ate yazuuliddwa nga ku kiziga eriko etya ku kiziga eriko emu kitegeeza ki nti omuyizzi omutuufu tayigga bwomu ayigga ne banne ate nga balina coordination bw'obanga omaze okuzuula nti kati we tugifubutulawa egenda kuyitawa n'olwekyo omwadde eri kakati bagenza okkizuula nga ensolo okugikwata wakyaliwo amakubo wegenda okukola ki okupenetratingira bwe bubwa bwolaba be bagezaako okugula bagula obubwa butayize mu makubo gali narrative yo kagisazemu n'akagero k'Abaganda amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tewali agakulembedde nate bwolabye omugwa omulabawo okay kakati kati obubwa obwo jukira buli kabaka kalina omuyizzi waako uyo okitegedde kati obubwa ensolo eba terina weewonera ensolo eba terina weewonera mbiraba mbisa okubigobere amatafaali abiri ag'ettaka lindi ettaka erya bulijjo obudongo ne bawa amatafaali abiri n'ettafaali limu erya seminti lino lye tuyita 99 kyekisinga okuba ekigumu ekisinga okuba ekigumu abiri tafaali byoba byalagize ettaka obudongo olinaku amatafaali g'abiri olinaleeta eryo n'aliteekaawo lya 99 kakati era bw'otunuulira omuntu azimbye
ng'azimbisa 99 naawe azimbisa ampuliriza ekifaananyi kyendi mukusingira mukulu Ssenyonjo opposition batabudde obudomu bavudde ku taffaali liri erya 99. Now this is how I see things. Bwenti bwembiraba bavudde ku taffaali liri erya sementi erya 99 ne basamba obudongo kati bakubyayo amataffa gati ku luno katugugumule arcade buli omu ayanamirire. How is that going to be possible? Kakati kiba kitegeeza ki nti oyagadde okwagala okufaanana eyazimba eyasooka okuzimba naye nga togoberedde yazimbisa material ki ye 99 gwoyogeddeko. Kakati gwe olw'okuba nti baakugambye nti okuzimba naye omuzimbi alina okuzimba yakitegedde nti tosobola ni 99 najera gwati ati gattaka olw'okuba eryo gisanze eriko plasita tomanyi nti ekyagizimba 99 kakati yo ono muzimbi yayagala kufuna mulimu. Anti kati kyekyebadde embuuza nti bano abali mu kuba amataffaali g'ettaka batugambye baagala gugumbulako anti kati essaawa eno aliwo nga inginiya waabwe aliwo nga inginiya waabwe ali mu kuseevinga mulimo tayagala gubajjako ekizimbe kinaggwa. Kakati ekibuuzo kisobola okuggwa naye obugumu bwakyo kisobola okuggwa naye obugumu bwakyo kisobola okutwala n'emyaka oluusi nga tekiwedde naye nga kisobola okuggwa naye olwokuba nti inginiya oba omutegedde inginiya aseevinga muki mulimo naye agamba nti kambagumye nti neyo ettaka ekola ki ezimbwa aseevinga omulimu anaalyawa aja anaalyawa gwe nga gwe obikola bw'obeera gwe kati kitegeeza ki nti gwe alina ekirubi ekyokuzimba akeedi takubuulidde emyaka emeka takubuulidde mu bbanga ki wabula akugumiza ye ali mu kuseevinga kitegeeza intentionally gwe ekigendererwa kyo kyakeedi ye ekigendererwa kye aseevinga muki mulimu kuba talina kyakukola ontegedde haji so kakati ekibuuzo awo gwe nga gwe spearheadinzemu akulembeddemu ekintu kino banno obavugidde mu kutiya obalaga nti kyetugenda okukola ddala kyamaanyi naye nga naawe okimanyi tekirongoola sitinga tekigenda kumala kise kyekiseera kyolabye nti amasannyalaze gabaddewo for a meantime just one time netaamu emu teweddeyo ku myaka ebiri amasannyalaze ekizimbe kisaanye nkuba bukuba ekitonyeeko kiweddewo oba ontegedde kakati bwe banga enkuba bukuba ekitonyeeko kiweddewo ekibuuzo oyinawo oluubirira kwoli owa 99 oyinawo omukwatako ekitegeezo ekyokuddamu nti bano bye bakola bibanafuya contrary to what you had said wagudde dda mu katego kange so kakati aje ensonga eyo kuba wadde okyebalamye nga toyagala kiteeka kakati enkola y'opposition nakugambye beekirubirirwa kyabwe kweyongera maki maanyi era nga bwe bajja ne bagamba mukulu Ssekabira nti tulina amaki PFF era wano Mr. Ssekabira yakugamba nti bo ba defiance ku luno tebagenda bigenda mubiri nnyo tebagenda bikola ki owulira bali ku akeedi bazimba naye nagwa twagala ya nsonda nnya twagala ya fulo 3 oli akuga nedda batafai tegamala twagala ya fulo 2 okitegedde kakati contrary awo baawukanye naye ate kisobola okubongera amaanyi olwakiri omuyizi gwe twakuga nti alina amakubo gaziba okufunza ensolo baintelekityo balengedde nti waliwo ekkube ensoltuteekewanaziba omwaganya buli kati ne balunda ogubwa gwabwe weguli awo gubwamye mu kkubo liri situmanye ensolo weeyita oba n'ensolo naye eri mu kupulaninga ekkuba eddala ampuliza oli ku radio buddo ey'omuntu wa bulijjo eddakiika 18 zezakayita ku ssaawa 6 g'emisana mukulu Ssekabira mu studio amaze okuyingira yateredde dda mwali sebo tukwaniriza naye oluguudo baalukola naye omulowooza nti nakugamba nti oluguudo bajja dukola emyaka nga 10 leka naawe bali mu kulukola bafunayo
semiti basikeringa bagati muduka ekyolera mugendewawo agati mbasanze kale bavudde ensambya obusemitisemikyawo agati babuleesa ate kakondo bwe badduka ne bagamba nti bagenze wano bungi wano nabinene kati oluguudo bagenda kukola lwa bitanga lwa kika kirumu kubanga naye balukole mu nkulu ey'obuvunanyizibwa si bino ebyokudundisa bannansi siri yinginiya ekyo nkikkiriza naye enkola gye balukolamu epiira liikiriza so mbalamusaako mwenna basebo ne bannyabo nsaasira abafunye ebizibu waliwo ekizibu ekyatuguddeko okwosa ejjo okwosa eggulo kalongo kikungwe manyi abavuka b'ekikungwe tulina abavuka abalina ekyejo ku kyalo kyaffe kikungwe abampuliriza gye ekyalo kwenzaalwa tulinako abavuka abalina ekyejo abagala okukwata mu byabannaabwe nga tebabikoleredde bagenda ne basima ennyumba y'oli ne babbamu ebintu naye ate gye babidde kalongo bakoze fuddo lingi ne bakola ekikwekwetu nga balinga abayiga embwa abaddibwa bakoze ekikwekwetu ne bajja ekikungwe nga buli muntu ekikwekwe kyabadde kyamajjejje eri abantu nga 30 nga buli muntu akutte omuggo banoonya babbi ewajje mu kikungwe ne babakuŋŋaanyamu siye badde omu babadde bavuga nga 8 abamu babadde babamanyi babaddewo bakutte ng'ayogera nti gundi gyali nga bagenda bamunona naye nga ekikwekwe gamba otunuulira ekikwekwe kiri tekiweesa gavumenti kitiibwa ng'ensi erina gavumenti abantu bakola efujjo ne bakwata emiggo gituyiga abantu nga balinga abayiga embwa ate ekyasinza okuneewuunyisa poliisi yazze oluvannyuma naye poliisi ne baleka bagende bayige nze ne mbagamba bannaaye okubayiga mubayiga naye katuwulyako afudde tekulaba akatufaamu katonda munene nti abaana baabakutte naye tebabase naye ekikolwa ekyakoleddwa tekiweesa gavumenti kitiibwa abantu baba balina ensobi ze bakoze bakwatibwe ekisooka bakwatibwe basibwe naye tetukola nkola kuba embeera yabadde batwala mu kkemi okukola kooti mbagirawo kati ekyo kyetaaga okwetereeza beebazaawo ekalongo nti mwakoze effujjo lyakutta baana abo mwebale naye n'ekikolwa ekyokukola okukwata emigo ne tubiga abantu nga bayiga embwa tekituweesa kitiibwa naye n'abavubuka abazadde abalina abaana abato kati ennaku zino za luwummula emikolo mingi ennaku zino gya Desemba abaana bayinza okukola ensobi nyingi abaana bakuumibwe abaana babulirirwe basentebe b'ebyalo mukole obuvunaanyizibwa bwammwe muyite village councils naye kalagalira kyekintu kyekimu kalagalira kalisibwa ebyalo kuliriraniganya nawe wadewo emisasa gebadde y'amaanyi n'obubbi era bukyagenda mu maaso kale tubasaba basentebe b'ereswali mukole obuvunaanyizibwa bwammwe tusobole okutebenkeza ebitundu byaffe kakati sebo ku mulamwa watusanze ku nsonga y'opposition bye bali mu kkola aboludde oluvuganya okwetema obubondobondo FDC neva mu PFF bano bavudde eri mu DP nga nayo yali kujjukira nayo yali yeeyawula dda mulimu eya green ennyo n'enjungulukufu ne bajja ne bakola Democratic Alliance nga bamu bavudde na munnuupu eno what is that kakati kyebawamaanyi kibano kakati bwetunuulira ennyo ekigambo transition n'alliance birabikise nnyo ebigambo biringa bisatu transition alliance ne democracy democratic kitegeeza nti ebigambo bisatu birina ekinyusi okusooka tugenda mu transition buli muntu akimanyi tewakyali enkyukakyuka sinziggu okuleeta enkyukakyuka kitegeeza waliwo abaliwo nammwe abajja mulina okubaako byemukola ate nga byakuwuliziganya bwe muba temukoze ekyo musobola kuweza transition musobola okuwamba gavumenti nemufuuka nga Libya nemufuuka nga Sudan nawala naye kyetwagala ekyasembiyo ye Syria kati obuyinza babuwambye naye baali tebannakumanya ani anaafuga bakyali awo balozoolera tufuge tutya tetwandyagadde kutwala Uganda mu katego ako bano bannaffe ab'NRM bajja ne balowooza ffe gye tugezaako okutunuulira Uganda ey'enkya bwe bayite obunafu bwaffe yes gavumenti tugenda kiba oba tukyali kubuusabuusa tebakyalina buyinza tebakyalina maanyi tetwetaaga maanyi ga bululu kubanga obululu tebabulina ab'NRM bana bali mu over 50 something percent ekyo kyesobola okuteekawo kubanga ebyo babikanika bukanisi ku kompyuta naye bw'oba ogenze mu mbeera eza bulijjo Museveni bye yawangula wano mu Gweta Masaka okujaguza kwali mu kifo kye
zijukizaamu kati nti yawangudde zaagoberera nnyo eya Uganda gy'owulyako pati za Uganda yonna kale ekololo mu kulayira ndowooza gugwa mukolo gwa gavumenti njukira bakola oluseregende okuva lwa kitula mpaka ente ogenda okukola omukulu ng'addayo kati ekyo tonza kugamba nti waliwo okujaguza tiwali kujaguza naye abaamu obululu beekwekawo abatasaduka mpuuga bwe yawangulawo netwalaba abajaguza tebaaliwo sewo nze newaffe ekyotera nalaba mpalanyi ng'awangulu ebbala nezijjula abantu okusanyuka buli muntu alina ensanyuka Pulezidenti Museveni lwaki bikyukamu nga bwawangula taba kujaguza ne kansala wamuluka ng'awangudde era okujaguza tukulaba okwa pulezidenti Museveni kwali luddawa ekyo kyenyinza okukuvuunuza nti bano obulungi bakola ki tibawulira tibawangula ekyo ekyokanika olinakonjigiriza twagenda okuziika lumu nga gye tugenda okuziika ne tubula naye natwabulira ku lumbe naye nga ffe twali tugenda ku lumbe nga oli muvubuka kati ku lumbe lwe twabulirako nga yafudde musajja mukulu nnyo kati bwe twatuukayo nembagane okimanyi omugenzi eyafudde wano si gwe nga awafudde omuvubuka tewasobola kufaanana weewati wano watekugwa nga wafudde muntu mukulu obubonero nga bwekukulaga ndi akabonero akalabika kakategeeza enneema etalabika teweetaaga kutuulaawo kufuufubira nti balina obulunzi babwina oba wangula kibiyisa bati ab'NRM ababaka ba paalamenti abawangula tebasanyuka ekigaana pulezidenti okusanyuka ng'awangudde kiki ng'ababaka ba paalamenti basanyuka omusajja nga tabeera munyiivu bakola nisimanyi kusabira okusanyuka ye ng'omuntu baba bamulangiridde ye ng'omuntu asanyuka naye abamulonze bo bagulira wa ekyo kyetaaga okutuula wansi buli munnansi n'akyebuulirako tolina gy'obalaba eyo nasooka okulaba Pulezidenti Museveni ng'abantu bwe basanuse mwaka gwa 1996 nali mu P6 nabalaba era ebbaala zajjula abanyi b'omwenge emmotoka zajjula abantu abagenda bayimba Museveni awangudde naye siddangamu kubalaba siddangamu ebbanga lyonna lyembeddewo nalonda okuva mu 20 siddangamu kulaba abasanyuse nga Pulezidenti Museveni awangudde abamulonda baba baagala ki ekyo kyetaaga okulowoozaako buli muntu ateeka okyefumiitirizaako nakyo twetaaga transition gye twetaaga tuteekwa okuba nga tugijja kuba luvu tuteekewo gavumenti entuufu yennyini ekyo kyetaaga obwegendereza obw'amaanyi obutagwa mu katego ng'ake Syria ake Sudan ake Libya wawawa gye bagimaze gajjako okufa kati ekyo kyemuyite obunafu jo Honorable Mpuuga yatongozezza ekisinde ekya DA naye fomula yakyo wagiwulidde TR square D transition reforms reconciliation oba otegedde lwaki olowooza transition kiri ku mwanje nnyo ogwa buli kimu ekya Dr. Besigye bakya PFT transition kyakubiri front PFT People's Front for Transition PFF gireke ekyo kibiina kiri kuwandiisibwa naye waliwo ekisinde kya Dr. Besigye PFT People's Front for Transition ekitegeeza akagambo transition kafuuse ensonga kitegeeza tulina wetukola ki omusonzi tulina wetusonga wetulaga akagambo akokubiri ke ka alliance muntu alliance ya Dr. Honorable Mpuuga kwegamba bungi nekikutegeeza nno wateekeddwa okuwaawo enkolagana oba okukwatagana ebyo bibiri mu mbeera gye tugendamu tulina bwobibuusa maaso bye bali mu kukolako kati buli lwolaba nga tukola buli kyetukola kyonna kisonze ku ebyo oba ndaba kakati tosobola kulwana nga bwe tubadde tulwana twalwanyisa omuntu ng'akyali muvubuka netumulwanyisa ng'alina embavu akakuze netumulwanyisa ng'akaddiya yebye kyabuvunaanyizibwa baffe ng'abamulwanyisa okumanya nti ono gwe tulwanyisa ebye ayinza okutuukira ku ki ku lutalo nagendako okubanja omusajja mubanyaze ne zange
nenduka mu ofisi eri mwase wakasente kangu nakankana mwase tofaayo nze kenyini nani kokubirira akaninga ndabagera kutuko nemugamba tetulina buzibu tunyegana tofaayo nanze mwana okulaba nti omusajja takutukira mu ntebe ye atidde nnyo kati obudde buno nga olaba nti Museveni nayakyogera lwakaate nze jjajjammwe bazzukulu naye akimanyi nti akaddiye era bwetwalina jjajja nga bametanga Lazaro Mugwanya yakaddiwa nga asiiba ayogera biramu simanya biki ng'akaddiye bazzukulu bange mujje mbabuulire ebyafaayo byeyabangamu era ekiseera kyatuuka jjajja nga ntumuziika ekikulu kati tewali kubuusabuusa Museveni agenda akabakuzi obuyinza agenda buvaamu obanga afudde obanga tumugyemu ne tumumuza ebbali twandyagadde nnyo ne mutere tumugyemu tumumuzewa ebbali naye bw'aba avuddewo ki ekiyinza okubaawo afuze gavumenti emyaka 40 akaddi bano balowooza ku kalulu neffe nga bamanyi abakadde tosobola muwa budde tosobola osobola okulowooza nti tugenda mu kalulu natakatuukamu kisobola bw'aba takatuuseemu tugenda kweyisa tutya nga bannansi saagala oyogere nga filosofa alliance si kwe kukolaganira awamu kuliza alayingi ani ali mu kukolaganira awamu nani ebibiina nze ndaba abantu bali mu kweyo yes bamwa mukola kuliza alayingi ati kati tukimanyi already waliwo informations eziriwo ezabeerawo edda kati informations zino zoolaba obudde buno bali mu kugezaako kutakula mitwe ddala enkyukakyuka zino zetugenda muzaalibadde zitya wabaddewo wano abaagundi Whole Alliance ogijjukira Whole Alliance ekyagisasisiza kyabadde ekintu eki wabaddewo abagamba nti Museveni ono tumwongereyo emyaka nga 7 yeteeketeeke tukolese mateeka aveewo mutazeemu nakola ki muganya abamu ate mutuuza mu ebyo kati wakyaliwo ebirowoozo bingi omuntu ono okumugjawo tugenda mumugjawo netumugjawo tutya tusobola okumugjawo netuleeta eggwanga okulitwala mu ntata bandyagadde nnyo tumugjewo ensi esigale ngaetambula egenda mu maaso leka nkulage kino manyi kati kyendi mu kulaba ndaba singa mbadde manyi kano akasaawa kedda bedda nga webapimanga essaawa ngalaba nnyo mu bifaananyi kabanga kasoggo eno kanene neno kanene naye wakati awo kalaga kati baakagiranga bati oba bulo oba ttaka eribadde eno netutandika okuyiga eri mpola nga bamanyi nti lijja kuyigirayo eddakiika 3 bweriggwayo waggulu nga bamanyi nti eddakiika 3 ziweddemu ddamu ne bakakyusa you get the point kati singa mbadde wakukikyusa kati nenga nti abali mu ludda oluvuganya byonna bye bakola kati kaŋŋambe nti NRM bagijjeewo kati babikola bali mu buyinza whatever they are doing katuge nti NRM bagiwangula kati babikola bali mu buyinza what type of a state would that toyina Syria mu Uganda oba toyina Syria oba toyina Libya andi kati embeera eri ojja kufuna oli agamba nti nze kati ffe tufuga Kampala amassekati ffe gaffe owulireyo omulanga nti fe abaalayanza simanyi bikoze bitya kati ffe kalamojja ate ffe tuliyo this is what would happen bye bali mukola mu opposition this is exactly what they can do singa batuuka mu andi kati ekizibu kiri mundi ebiri tuli mu kweteekateeka parliament yange tuteekateeka okugyawo gavumenti yange naye n'okulonda kusembedde ntegedde waliwo okulonda okujja ate waliwo n'okuteekateeka okujja gavumenti era kyokola abali kyenvudde gamba bali bagana naye ndoza ekiseera kituuse ono tumwongereyo emyaka nga 7 okumwongereyo emyaka 7 kigendereddwamu okweteekateeka obulungi okweta gavumenti esaanidde bannayuganda kubanga bannayuganda bateeka okuba nga bakkiriza nti waliwo kyebabadde batuuseeko otegedde waliwo ekituukiddwako mu myaka 4 tetuvuddeyo ffa naye ate tusobola kugamba nti tukimenyemenye tutandike bupya oba ye President yakola ekyo kyetumaze okuwangula tukikuume butiribiri tunoonye ebisingawo obulungi akati okufuna ekyo kyekyogamba kikwetaagisa obwegendereza n'okulabika nga atasobola bwetwalina kye n'omuntu nakubulira mu FDC yatugamba nti twagala nnyo okugyawo mwami Museveni naye tetujja mugyawo nga tetukoze structure
focus yaffe edde ku structure. Ffe abaali baagala okumuggyawo ekwolwo nga tulaba atukeereya. Oba ntegedde? Kyatuleetera okulowooza nti ono naye alabika nga ali n'oli. Kakati obudde atulwisa twagala tumuggyako dictator. Naye nga yali omukugu mu by'okuteekateeka era kirabedde tusobola kumuggyako okujjawo nga tweteeseteese buki. Kakati mu kaseera kano waliwo enjuyi bbiri. Waliwo abagamba nti tetukyalina kitupapya. Okuba kutufuga omusajja n'atwogoloza. Tweteeketeeke tufune gavumenti eddako nga yennungi. Waliwo abagamba nti tetuddamu ebyo oba tumukuba abaddawa tukube. Kakati endowooza ezo ebbiri bw'onaazigeraageranya n'ez'abavubuka okuzitwala mu bavubuka bagamba nti tukakkane tulindeyo emyaka 7 tulyoke tufune obukulembeze. Ekyo kukibagamba wetaaga okwesiba ebbiri kubanga si bangi abasobola okukola ki. So nga ate basobola okubuguutana ne bafuna emyaka emirala 40 kubanga ne muwooza owuli akola ki yeteekateeka. Kati twetaaga eggwanga ogiteekateeka obulungi. Ebigenda mu maaso byonna ekinsinga okunsanyusa kiri kimu nti ebigenda mu maaso byonna mu lugo luvuganya birimu ebiwandiiko ebiri mu kuwandiikibwa. Buli muntu tukompeyalinga enotisi tudde wano. Kakati bano babeerawudde bano bali wali buli muntu alina pepe eyiye. Akoze ekibuuzo ekirala bayira obedda kye naganye okubuuza bano Katonda kantandike naawe. Manyi obwana obuto oli muzadde gwina obwana ngamba obuto bwe njagala okwogerako buno mu myaka ndowooza gumu ebiri baagala nnyo okuzanyisa limooti. Naye kati omuzadde mugezi kyakola ofunayo kirimooti ekikadde n'omuwa kalimbe n'okwata ennamu n'osonga n'onyigayo n'abeera okwo ng'anyiga ekikadde ayagala bikyuke gwe buli lw'okyusa yalowooza yakyusizza. Olowooza alina limooti ennamu si yona ali mu buyinza. Ddala mmwe abali mu opposition mwena limooti ennamu kweri ku bigenda. Ate era ya limooti gye twagala nga ndabanga kyanoza mmwe nga ndabanga waliwo omuntu omulala azikyusa si mmwe muzikyusa. Zisobola okuba nga tuzikyusa. Ndabanga waliwo possibility y'okuba nti ono ali mu buyinza bwe mwagala okujja kuba naye alina enteekateeka ze. Tasobola kusirika busirisimba omwana akwate limooti anyige ndi mu kulaba mawulire agaggyeko. Kati kyenkola nga muwa limooti enfu nga nkwata ennamu yasigala alowooza yanjiga. Museveni ku myaka gyatufugidde mu kaseera kano mbw abasiriikirire mu kati tasobola kubanga mujiga okutuuka ku extent tayogerako nabali mu ludda tekisoboka. Oyo si ye Museveni gwe mmanyi asobola okutuula ewuwe nti bano bateeketeeke ebyabwe nti ye tebimukwatako kubanga okusooka bimukwatako ne ttiimu gye yajja nayo. Ekyokubiri bali abamupulaningira eby'obufuzi bateeka okubanga nabo bakimanyi nti ttiimu eno bw'oba togiteeseteese bulungi tusobola okufuna transition ey'obulabe netuswipinga off notaddamu kuwulira muntu yena ng'abanubbi bwe baali. Oteeka okuba omwegendereza nti bw'oba okyusa tujja kugenda gradually mpola mpola si bya kugagambula bugagambuzi buyinza. Tujja kugenda mpola mpola mpaka we tunaatuuka ku kye twetaaga ng'eggwanga. Kakati mwe bye muyeraliikirira era n'abali mu opposition mbawulira ayogera ne Museveni. Tewali muntu mugezi mu kaseera kano nga muntu ayogera na Museveni. Tiwaliyo muntu mugezi mu ludda luvuganya mu kaseera kano ng'ayogera ne Museveni. Lwaki? Okutegeera Museveni kyalowooza kikulu mu kaseera kano kubanga Museveni kati yakutte nnatti ya Uganda asobola okujja akatima k'omupiira wakamanyi ne guggwamu gwonna. Era Museveni yasobola okugamba nti tugugyemu mpola mpola yeye. Akati omuntu afunye Uganda emyaka 40 state yeye neye state. Abaana be yasanga bato zikakati envito ziraba nzuno nyingi. Museveni yasanga ndi wa myaka eki envizi zijjudde era tuli okufuna abazzukulu essaawa yonna okufuna abazzukulu zonna zidde naye lwaki Museveni afuusa system gyotasobola kumala gajjawo bujja. System yeetaaga obwegendereza obwa waggulu kubanga bwe tunaagijjawo ne bano be tunaabatuze nabo bayinza okufuuka abazibu ennyo gye tuli nga balaba batutte mu nsi y'okubonaabona. Akati omuvubuka abadde akuba ekidongo essaawa 24 ng'omugamba nti kati twebaka ku ssaawa 12 golowooza gakikiriza?
Omanyi kye mbadde nnoonyaamu mu kyokulabira ku kiri ekya remote ey'omwana enfu gy'akutte n'ey'omukulu entuufu. Ono gw'ogambye nti twogere naye ng'ate gwe twagala okusuza obuyinza. Ndabanga yagenda totuwa script. Olina koyogedoga nti ne bwe tugaa nti tumuwe kati tumuwe obudde tweteeketeeke. Olinga aga nti ye atudde butuuzi. Kati ye ali awo atudde mwe mwamuwadde obudde. Mwe muli mu kuteekateeka engeri gye munaamuggyako kati ye ali awo ye atudde. Ndabanga ye yabibagambye n'obbibagambye. Nga bwe nkugambye nti Mwami Museveni tasobola kuba mujega nga tawuliziganya na bali ku ludda luvuganya. Era oyo yenna gw'atawuliziganya naye mu kaseera kano ekibalo ky'ebyobufuzi takiriimu. Tewali muntu yenna ayinza kuba nga tawuliziganya na Museveni mu kaseera kano nga waludda luvuganya ng'ali mu kibalo ky'ebyobufuzi. Ekiddako ate atya agenda kituukamu atya genda e Kenya olabe ebikyali transition yagyetya, genda e Congo olabe byali bitya, genda e Tanzania akati gweyagala kugamba nti gwe nakola kyanjawulo nnyo. Ebyobufuzi baba babikyusa bwe bityo bye bitambula. Naye ffe nga ffe tulina okuba ne sitandi eyaffe. Ne Mwami Museveni ng'alina sitandi eyiye kubanga ekyamazima kiri nti oba twagala oba situwagala yagenda. Tekyali kubuusabuusa. Agenda naturally oba mu mbomu. Byombi asobola okugenda. Aye ekyatumutwala tokyogera nako oyagala nnyo agenda. Alabika agenda bigye. Atogedde mu kibuga kya meeya wano. Talina mutwala. Meeya eyali Tibyasa Matovu omulabako. Namulabako. Tibyasa Matovu baamukeereya ekibuga Masaka. N'atuukako Kiseni nti yasaba akalulu akaasembayo nga mulalu. Nga muguwa ddalu. Njogera ku Honorable John Tibyasa Matovu yali meeya w'e Masaka. N'akasaba nga mulalu. N'atuuka mu ofiisi n'akolera ebbanga lya myezi 9. Eddalu ne litandika okutabuka n'atandika okusambasambanga emmeeza. Ne bamugya mu ofiisi ne balekawo ki depute we. Era DP y'emu ku nsonga enkulu lwaki DP Masaka baagigobamu. Kubanga yalemera ku bakadde abaali beetaaga okujja nga babakyusa ki? Baali basazeewo nti nga tuggyewo Tibyasa tuleetewo Musokerule. Musokerule yali meeya yali chairman wa Katebutegu. Ne bagaana oli bamusomesa abeere kuba meeya Kayemba avaayo bamuleete ku bwaki kwa chairman wa division ya Katebutegu. Ne bagaana okikola ne baleeta omulalu. One Kayemba ne yeesimbawo gundi Musokerule ne yeesimbawo ow'NRM n'awangula. Kyengezaako okutegeeza kye kiriwo okuleeta ebyokulabirako ebyo. Ne NRM esobola okuba mu katego akafaanana bwegatyo ne bagisipinga off. Lwaki? Nti ekiseera kino si kyakuddaawo okwefumiitiriza kisusi. Ekiseera kyakusalawo mangu kubanga obudde bukoze eki buyise. Naye kino kyolaba ffe nga tukola ab'oludda oluvuganya. Era nze siina mutawaana kabeere Nobert Mao ali mu kaseera kano ng'awuliziganya ne Mwami Museveni ali ku kituufu. Yensonga lwaki bonna ageraageranya abazze bavumibwa okwegatta ku Mwami Museveni. Bw'ogeraageranya ebivumo byabwe n'ebyavumibwa Mao, ebyavumibwa Mao bitono. Lwaki bitono? Mao kyali mu kugezaako okututwalamu kyo kisoboka okukkirizika kirungi. Kati ekibuuzo kirina kuba nti obusobozi bwa Mao okukituukiriza naye kyagezaako okututwalamu kiki kirungi. Akati ne mu ludda oluvuganya abalala bwe gibali bangi tuli mu kugezaako okupositioninga abakulembeze abatuufu abasobola okusikira Mwami Museveni. Tosobola kuggyawo Mwami Museveni gwe tubadde tumanyi emyaka 40 n'oleeta omukulembeze ate sirike. Kino kiteekwa okwetegereza. Tomala kaleeta nti tumuleese wuuno fe tumuggyewo oli. Osobola okuggyawo omukulembeze ate n'otuuka ku kiseera nga sobola kwebaka. Kizibu okubaawo. N'ekyo Munnayuganda ayagala okuleeta omukulembeze ng'ali sure nti nga bw'abadde akuba ebidongo bye essaawa 24 asobola okubikuba. Ng'ali sure nti anaasobola okwogerera obufuzi bwe nga takubiddwa ku mukono. Ng'ali sure nti anaasobola okukola bizinesi ze nga tatataganyiziddwa. Ng'ali sure nti ebyokwerinda bye biri ggulugulu asobola okukola bizinesi ze nga tabbiddwa. Kati ekyo kyetaaga omuntu alisoba obulungi. Oba ntegedde? Singa alinga Museveni kuba Museveni takyasobola kuba ng'alina amufaanana. Ekisooka akaddiye ekyokubiri aluddewo nnyo tusobola kufuna omukulembeze analwanga tukyasobola. Naye osobola okufuna omukulembeze asobola okuziba eddibu lya Mwami Museveni. Ajja mu ngatto zo bulungi. Ekyo kikulu. Kubanga tetuyinza kulowooza. Nze nga Ssekabira siyinza kuddayo ne neerimba nti Museveni abadde mu by'ebbanga lyonna. Ekimu ku bibi ennyo Mwami Museveni by'akoze kwe kulimira mbuyinza.
naye ayinako ebirungi byakoze ki byakoze waba okulemera mbuyinza kuteeka Uganda mu kaseera akazibu bino bye bayogera nga babyogera bano Muhoozi yaddako biki biteeka Uganda mu kaseera akazibu tusobola okuva ku mulamu ogw'okuteekateeka Uganda gye twagala tutandi kugirwanira kisoboka n'ebidde gagundi garafuja byagala obikola nga bwabikola wa nono Mugabe yagezaako bikola ne mukyalo we n'alaga nti nze ngendo gibaamu era twakola ki kakati tetwagala kugenda mu ebyo kubanga ebyokola byako bye tulinawo ebifaananyi bye twagala okukola wano tebibadde biki tebibadde birungi naye ngaffe ng'aboludde oluvuganya abali democratic tetusobola kukola nga bano bwe bakola gyekinaana tuteekeddwa kutuula nkiiko nnyingi kakati enkiiko zetutuula zitutwala mu kulonda ate zitutwala mu transition tusaasire ekyokuba nti tetunaba kumaliriza kya transition tekitegeeza nti tetujja kwetaba mu kulonda kakati ate nga okubukala obulungi mu transition ng'okulonda kuwedde kujja kusalawo kinene ani anaaba afaanana atya mu kalulu akayise oba ntegedde gwe bw'onaaba wagenze mu kulonda n'ofunayo omubaka wa paalamenti omu toteesanga nga alina 40 teesanga omanyi nti gw'olina omu alina 100 ajja kuteesanga alina 100 oba ntegedde naye nga tuteeseza Uganda eyawamu kati ekyo kikulu olw'okuba nti kijjidde mu kaseera nga tugenda mu kulonda bitutawaanya my statement eyo gyokoze litwala ogambye bannayuganda tugenda mu kabuufe ng'aboludde oluvuganya naye tetulina kigendererwa kyakuwangula pulezidenti Museveni ekyo si kituufu ekigendererwa ekikulu nti kyabuvunaanyizibwa mu kaseera kano okulowooza ku kyokuteesa naye ku buyinza engeri gyakola ki gyabutaamu kubanga osobola okumutaataaganya nayonoona byonna byakoze emyaka osobola okumunga nti mpagambule kwagamuzi bwe bakagambula Mugabe bwe bakagambula Gaddafi bwe bakagambula Hosni Mubarak nani noyono iyo tuliranye Sudan ebiriyo bikusanusa bikusanusa Sudan abadde afugira emyaka 29 nakati ebiriyo birina gwe bisanusa ffe nga bannayuganda abakola ssemateeka nga tulina ebyafaayo bye twayigirako ssemateeka puyambo erikiriya tukoze ssemateeka ono nga twesigama ku byafaayo byaffe biri mu nnyanjula ya ssemateeka wa Uganda atufuga mpuliriza akati ebiri mu puyambo tetusobola kubeerabeerabiza ennyo kubanga n'ebiri mu ssemateeka tusubisoma oba ntegedde tetusobola kuddamu kukyusa nga bwe twakyusa mu 8 nga bwe twakyusa mu 86 eyo enkola erabika ng'etudibyeko bwe tuba tetugenda kukyusa tutyo tugenda kuwemula bwemuzi gavumenti enenveeko tulina kuteesa nayo kubanga abantu katulwane abavubuka bawemudde ku social media ki ekikyuse abavubuka bavumya abantu ku social media kiki ekikyuse kati oba tiwali kikyuse tuli bajega kyenkaniddeawo tusigale nga tukola ebifaanagana okumala ebbanga lyonna n'olwekyo tuli mu kupositioninga abakulembeze abatuufu abasobola okugyayo ekifaananyi kya Uganda gye twetaaga abo bwe buwulidde badokita Besigye Bawonalebo Mpuuga Bawonalebo Lukwago baani tuli mu kugezaako okukola ki okufuna line-up mu line-up eyo tulondemu asinga mu bonna ekikulu okugambye nti waliwo ne possibility gye tugamba nti bwekibanga kyetaaga oluvannyuma lwa 26 oba before bwe tubanga tetusobodde kibaawo mu 26 tujja kugenda nga bwe tuli naye still transition tugibanja kubanga nkulu bw'otagibanja kati mwami Museveni n'amala akutolokako okutoloka okutegedde nga Katonda amuyise oyinza okufuna ekizibu kinene kisooka nomulaba wano bano bagenda ne beerimba Muhoozi yajja naye tebamanyi kizibu Muhoozi kyayina nti ne Muhoozi yennyini kati tamanyi bukyayi bannaye n'alembo bamuyinako kubanga kati ekisasaazi kyayina kiri mu kitaawe abagulumiinze abawadde emirimu abalabiridde ebbanga ery'emyaka 40 kati tasobola kumanya kifaananyi kibamulabamu naye pulezidenti Museveni bw'avaawo abaali bafiiriddwa ku bazadde tumanyi abantu bwe beeyisa ng'ofiiriddwa nga baali bati avuddewo abantu bakyuka sibasigala nga bwe babadde ssebo omuntu negundi bye twabiranga ewaka naye akyuse bikyuka nolwekyo Muhoozi alina okukimanya nti bigenda kukyuka nnyo nga kitaawe akoze ki naye kyabuvunaanyizibwa
okubikyusa mu ngeri y'obuvunaanyizibwa tumuggyako ekibiibi ky'alina mu kadde kano kubanga effujjo ng'omwana akulidde mu State House lingi. Effujjo lingi era byonna byolaba kati nze nkuba bipande nvuganya kwa pulezidenti ng'ate serving officer kyekyo ebyo tewali agenda kubigumiikiriza nga kitaawe taliiwo. So tulina obuvunaanyizibwa nga Uganda na buli munnayuganda aliwo kyetulabye tetunakola nze kyennyinza okwenenyaamu ng'abooludda oluvuganya wakyabuzeewo ba stakeholders abalondebwa okulaba biki era baani abatuufu kubanga okwerondamu omutuufu si kyangu. Okwerondamu nti ono ye gundi ddala atukulemberemu ku mbeera gye tulimu si kyangu. Waliwo ayinza ogaa nti nze nnyina amaanyi temulaba abantu be nnyina nga kyekisaanyizo ekikulu kyakoze eki mulabe musululu moja mubalabye nze nina olusinga obuwanvu naye olulinyiri olusinga obuwanvu zinayogera nga njagala basente kwa disitulikiti nti mumulonda abalina emmotoka era ne mubalona ne bawangula ne batuuka mu ofiisi ne batangaala ng'ekutiya ng'emitwe mikalu kubanga emmotoka bazireka mu paakingi emmotoka ogireka mu paakingi n'ogenda mu ofiisi ate mu ofiisi baagalayo magezi si mmotoka ogidde mu mmotoka kati kiwulire kiddako akati abantu beesanga mu byobukulembeze nga batubagidde mu katubagira akafaanana bwe kati naffe nga bannayuganda ne NRM kyabuvunaanyizibwa mu kaseera kano egitaliiyo nomulaba bizibu biri mu ffe naye ne mu kaseera kano mu NRM okuba nti Prime Museveni yakulembeddemu ngaddako ye Muhoozi amubaagala Entebbe ngaddako ye Rwaboogo ampuliza Rwaboogo ye mukulu eyawasa muwala wa Pulezidenti Museveni. Muhoozi ye mutabani wa Pulezidenti Museveni omukulu kakati nga Pulezidenti Museveni yakulembeddemu mutabani we nga yaddakaawo ng'owokusatu ye mukoddemu we yawasa muwala we bo tebalaba nti bali mu katubagiro nga tewalinayo waakuna ayinza badde okukola wakiri wekyatulanga bayogeza ebirimu nange mbusobola nga tebalinayo wadde owokuna ayinza okugamba nti nange mbusobola bo balowooza nti bali mu comfort zone naye ako katubagiro kamaanyi n'okusingira ekaba kamaanyi obuvunaanyizibwa buli mu kulonda olukiiko lw'Uganda opinion leaders wa stakeholders batuule balungamye eggwanga kubanga Prime Museveni tewali kubuusabuusa akagombe k'enkomerero kamuyita mukolesa nnyonjo eddakiika bbiri oba emu tugende mu masimu Haji neyanzizza omukisa ogwo obudde butono nnyo naye kantemeetememu katonotono akati omukulu ono yayogedde ku NRM okuwangula pulezidenti n'awangula ne wabulayo yadde essanyu abagagga ekibayisa nti balina sitaani waabwe omuntu omugagga ne batuuka n'omuyita nti omugagga si muntu omugagga bw'atuuka abasanga abagagga basaddaako obwana naye weewuunye nti bagenda obukwate babukwatira mu basawo baganda abatalina adde ekikumi so kaakati oba mbogedde binti abasawo b'ekinnansi si basawo baganda naye omugagga bw'agaggawala obulamu bwe bukyuka bwe yali mu myaka egy'ekinaana si bw'abeera mu myaka gya 20 lwaki nti atuuka nga ssente zaddaalira mu woteeri kati yakagenda zirirako ku nnyanja mu bizinga kubanga obusobozi akola ki kati olw'okuba nti eryato libbidde bagamba nti bagenza kusaddaaka asigadde eno ku lukalu olowooza nti gwe kituufu naye oli aba agenze kulya ku ssente ye obulamu bukyuse kakati essanyu libaawo naye tirifaanana lya Mr. Sekabira ali eri ku kkubo n'ekiti tusanyuka naye munsanyuka ekikumu soka kati nsonga eyo then akalala nti mmwe abawagira opposition mu kaseera kano banne tuli ku radio budde omuntu wa bulijjo etuukira ddala wansi ku ground zibasanze ezasanga lumonde mu ttaka okuba nti Mr. Sekabira essaawa eno kubanga is an active politician nga naye akugamba nti tebannaba kulondayo omuntu tebannaba 2026 ejja mu maaso tebannaba kulondayo omuntu gwe bagenda ku positioninga okujjawo Museveni okitegedde kati mu kaseera kano gwewagira opposition nnyabo ne taata wange oli ku kyero wagira ki kakati mumwe naali mu mwalondaani owaffe waali gwe munoonya namwenkana temunnamufuna Pulezidenti Museveni waali
Delegates conference gwe munonya wali oyo takubaganyizibwa ku birowoozo wali katufuna Radio Buddu. Ukoze otya? Radio Buddu. Hello? Wanji? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakola bali mu studio balamusize ensonga bazoogedde naye tetulikyalinawo opposition kubanga olina ebintu byotunuulira abantu abalwanira obuyinza abalwanira entebe y'eggwanga okubaka nabo benye tebakyayomukakana bakyeyawula mwezi wakati 22 nga nokutwatuka nga Masaka tulina eyaayo ne Kampala tulina eyaayo Uganda opposition kikyali kizibu Museveni akyali muyinza maki mbeera lw'emmoja kale tweyanziza we bali kuwuliriza oli ku Radio Buddu wala naawe bali kuwuliriza Leora Wilson Kababa mukocha atalya abantu yes Kababa wajire ekikulu kiri nti olwagaliza mukasitawo nerikanyoko kabira mukulu tekabire tekabaji gwe tebanyama gyetenagete byesunga ebeego yange nonge Kababa mukocha atalya abantu kale tweyanziza Kababa Radio Buddu wanji nse sina mtawaana oli otya sebo network anga yenyoola terera wanji Superman ewajudumambo y'obutambala twesimye okuwuliza ati nkwebaza program atajja obanda omusajja program alero eriwaggulu nnyo nkale we bali kusiima nkale tweyanziza oli ku Radio Buddu wala nawe bali kuwuliriza omukwano atekiweza yes Franco akati zenandiga kati waliwo bagenda okulonda nga pulezidenti Museveni akusingo waliwo ki kiti waliwo kwe bagenda okulonda nga pulezidenti kibuuzo kiwaani ekyo ekibuuzo wasekakira nkale nebazanya abakulu abali mu rediyo nkale tweyanzewo bali kuwuliriza Radio Buddu nawe bali kuwuliriza mukamulegera jime mubizinga ekalangala muli mutya ekalangala gyetuli ajimpolaakula ekutuwe kuweereza ggwanga weewaawo kava mukulesekabiri ekitugana okuzita amazina nga tuwangudde olw'ensonga maanyi mu Buganda wano ensonga tetugiwulidde ndi wano we tuli mu Buganda bayinza okuba batusingawo ku maanyi bwe naazina amazina tebajja kukala lyangu olw'okuba bansingawo obungi naye katekingana kubanga nange nalonda pulezidenti Museveni era bwe nawangulanga nange ndi musajju naye bwe naazina amazina ku dduuka lyange sekabira tajja abantu batyampala nange olwebitakuli muli mutya buli bulungi so nze mbateeteesa njanazina takumba ekifo ky'okwogera ebigambo bakole ebikolwa nkale tweyanziza nkale we bali kusiima oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo eddakiika tulina 3 zokka tuzikozesese kabira waliwo ayabuziza ekibuzo tewali bwe bagenda kulonda abagenda okulondwako mu bivuganya bangi naye bwe muba musamba omupiira waliwo ekiseera ekyokulonda fast 11 mubadde musamba naye ekyo si kyangu ani abasooka baani abatandika baani abanaabeera mu gundi akaseera kazibu nnyo so nga ebbanga mumala ddene nga mukola training naye okutuuzinga ttiimu enaasamba ttiimu kintu kizibu nnyo era kitwalibwa nti kizibu kyakwegendereza nnyo kyetubakakasa nti mu kaseera kano ttiimu tugirina okusobola okulondwa naye ani mubo kati ekyetaagawo abakugu abanaatuula bakyetegereze era gye bali
omulimu gugenda mu maaso ye abaayi oyo anaasobola okutambuza ensonga zino eziteereddwa olukangaka lw'ensonga luteereddwa ku lupapula kikulu omukulu Wilson Kababa agandi ndulagaza kitawe ng'alinga agamba nti nze mu kwogera ndi Prime Museveni alabikanga essaawa yonna eyeera nti ndimwagaliza kufa nedda emyaka gitujja ku bye twali tumanyi ne bye twakolanga simanyi mwami Wilson Kababa simanyi myaka gyaweza naye bw'obanga ogenda okula ng'owezezza 4+ waliwo betakyasobola kukola si lwakuba ndi nno nti ogenda kufa naye emyaka gikoze ki gibikugyeko ne Prime Museveni muntu anafuwa eggwanga lyetaaga omuntu atambula asula atunula kati obudde buno Prime Museveni ayinza okuba yeebaka essaawa emu oluusi n'obutagyebaka ku myaka gy'alina okumuba nti asobola okumalako essaawa 24 nga tanneebakamu tuba tumukozesezza kinene kati abamu kye bakimanyi nti okumuwangaaliza mu buyinza bamuyitira lumbe lumutta omubiri gunafuye ate mukukozesa nnyo gweoyinza okuŋŋaa nti omusajja w'emyaka 9 bamutwala mu jimu wakalaba bameka gwotera ogendayo naye kubiri mu jimu alina kyasobola ku ali mukuzabuza binywa mpolampola kati embeera y'ensi nekya etwawula ku bitwali tusobola saagala abeere yalowooza nti abataagala Prime Museveni abeere muyinza aba abalowoleza okuvaawo kwe olw'embeera ye ey'emyaka nti bamwagaliza kufa nedda naye nakyo kisoboka oba nange Ssekabira ali mwana ntandise okubirowoozaako ebyokufa ekituufu kakati ate oli ali mukinda ye tabirowoozaako abadde so Prime Museveni bwe tumulowoleza ku byokufa tuba tetukoze bubi kubanga ne bw'anaaba awangadde nnyo twakiriira ekinene nnyo myaka sigala ng'afudde nga okuwangaala ennyo ng'akyalina olungubangu bw'oluva wano nakkirya amadaala g'okulebya emyaka 10 kakati tosobola kubona mukulembeze tasobola nakwambuka amadaala ga kuledi wudi kati aba agenda omuli muyita wano ajayogere eri eggwanga alikola atya ebyo bitutagala twagala ate bw'anaaba ajja okulambula Namasaka alikola atya mwoyo terimba bazitwale wuwe so ebintu byetaaga okulowoozaako bingi ekituufu kiri nti Prime Museveni yatugamba tamanyi mwaka gwe yazaalibwamu naye ennaku ezo kujajjukirako naga nti ekinaana kiweze tamanyi bwe yazaalibwa naye kujajjukirako ekinaana kiweze yakijaguza jjo mwaka gwe nze ndowooze bukusinza nga we mulaba ndabanga ali mukyendamu ndabanga akuze so njagala okusiibula nga nsaasirawo nalemutebalemuse mu ddunganda akufiirwa taata aziikola ebyabakyazanga tukusaasira nnyo munaffe tusaasira banna PFF tusaasira banna FDC tusaasira mwenna byetukola nawe emirimu mu byobufuzi okukyusa Uganda byetwogera tubyogera kubanga Uganda tujagala nnyo twagala Uganda gyetunaabeeramu n'abazzukulu baffe gye banaabeeramu etaliimu wadde okukubagana ebiyi etaliimu wadde okukubagana essasi tulowooze ku ekyo kubanga kino kyekiseera ekyokubirowooza bwe tutabirowoozeeko kati twetegeretegere okudduka kubanga tekiriba kiddako nze Ssekabira Charles Lubega ndi munnakyotera aba PFF wiiki eno gye tutandika tulowooza nti Electoral Commission tujja kuba tumaze okuvaayo babuulire ekiddako Ssaabasajja Kabaka wange atumbawumba sooka okwebaza maliriza neebaza ababuuliriza ba radio Buddu mwenna mwebale kugyekuumirako mwebale kubanga muli bateesa balungi abakuba essimu mwenna tubeebaza nnyo mwebale ntuusa okusaasira kwange eri muzeeyi waffe yatuvuddeko awo mu kisaawa Kalungu Town Council kitalo nnyo kitalo ddala eŋŋanda ze tubasaasirako ntumira ku bannakalungu West mwenna batali kusosola mu ddiini ki yomu mirimu tegyokola mwenna mbatumiddeko mbajjukiza nti abaana abalwadde b'ensimbu abaana mbadimitinga mu kitongole kyange kibalabirira Epilepsy Emotional Wellness Foundation abaana abo mwongere okubatuleetera buli amanyi gyali yonna amasoso g'ebyalo yonna mu Greater Masaka abaana abo twongere okuba omulanga gwabwe okulaba nga obulamu bwabwe tubukyusa ebyenjigiriza tubiteekeko nnyo omulaka kubanga ye package gye tuyinza okusibirira omwana omuto mwebale kwekuumira ku Radio Buddu
mwebale nnyo. Wampuliriza Kinanjo kyankimize bwekyo weebaddeyo omulundi guno tulinde ku Lwomukago olujja nga Mukama atuwadde omukisa n'obulamu okubeerawo essaawa ziweze 7 ogw'emisana amadingo ayingidde ne munnayo twagaliza kusiiba bulungi temuva ku radio budde Mukama abakuumi.